Nze Namanja Priscilla era nkyakutwalira ddala ne program Omuntu w'abantu ekitundu tuli mu kyakusatu eky'emboozi ya Mwami Vincent Bukulu Sekono. Mwami Sekono, Wanyinya balangiridde emirimu ebifa 13 ebya Senior Assistant Secretary Amin Public Service Commission. Amin atonzeewo districts. Nze wangambyeko ziri. Zivudde ku 2 ze twalina mu Uganda zigenze ku 33. Olwo Busoga efunye district 3, Jinja, Kamuli ne Iganga. Ekyokulabirako Ankole efunye districts 2, ey'Embalala n'ey'Ebushenyi. Kigeza afunye districts 2, North ne South, n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Wano nga ba advertising emirimu gino kakati nga baagala okufuna abakozi abalina obumanyirivu amazeewo abakozeeko mu gavumenti, ogenda okuddukanya districts ezo empya nga ba district commissioners ne ba assistant district commissioners. Edda districts nga zifugibwa twalina a very high centralized system. This district commissioner ava mu central government, afugibwa central government, era amateeka gonna agafuga district ava mu central government, either centralized system. Kakati nga balina okugenda okufuuka okuddukanya districts ezo empya n'enkadde, kubanga mwalimu n'ebifo ebimu nga sibijjuze. Ati nze nensaba nenkola interview ya Public Service Commission nenfuna ekifo kya Senior Assistant Secretary. Kati nengenda mu administration ebya finance nembivaamu, naye nga era ndi mu gavumenti. Ne bampa appointment nengenda mu Ministry ya Local Government, ne bantransferinga mu Ministry ya Local Government, era nga nina okugenda okufuuka DC mu district ki nindako nga ndi destined. Omanyi mu administration ate oluzungu lwanguwa nnyo okusinga Oluganda kubanga tukozesa, nga ndi destined oba nsuubira okugenda mu district okuba district commissioner nga nva mu Ministry ya Local Government gye bantadde. Bwe ntuuka Ministry ya Local Government ne bannange abafunye ebifo ebyo, bannange ne babapostinga mu districts ezo ze njogedde empya. Nze ne bagamba nti gwe ojja kusigala wano, obenga oli in charge of ogende mu department ekola ku local government finance wano mu Ministry, ng'ofuga finance bugamba ebyensimbi local government finances ng'osinziira ku Ministry headquarter. Kati nze saagenda mu district nasigala ate ku headquarter, weewaawo bannange baagenda mu district eri Kampala, Ministry ya Local Government ne President's Office, nga tufugibwa local government ne President's Office. That's a difficult nga begambye biwanvu naye nga bwe byali. Kati olwo ovudde mu Ministry of Finance oli waneno ku headquarter, ovuddeyo olwo obeera wa otuuse ku headquarter? Era ye challenge mu January 1974 nentandika okukola mu Ministry ya Local Government. Ate olwo nga nva Ntebe nkomyutinga buli lunaku okuva Entebbe mweyi mu nnyumba gye Nagambye ku Hill Road wali. Ate ovudde mu finance ennyumba yaabwe togivuddemu? Ya gavumenti, ennyumba zonna za gavumenti. Ne bw'oba oli Soroti ebiseera ezo n'ennyumba za gavumenti. Onyala okugamba nti Entebbe sijja kuvaayo. Era nakati ku ssaawa ya leero waliwo abantu abali mu nnyumba Entebbe. Kati okusooka baazigula nga polisi bwe yakyuka. Nga ayagala kubeera Ntebbe nga akola Kampala. Naluli waliwo abavanga Kololo
mu nnyumba za gavumenti ne bakola entebe. Kaakati nzina olwo nga nina kukyusa ate kati olwo nsula ntebe nkola Kampala ne nkikola emyezi 5 oba 6 ne bampa ennyumba ebugoloobi wammanga awo ng'ewamulwana ennyumba zino eza asibesitaasi awo ku Lusuli Avenue 74 nga mu July namuvinga ku Lusuli Avenue namba 57 olwo nenva entebe era yali nnyumba ya gavumenti ne muvinga n'omukyala n'abaana olwo tulina abaana basatu. Omukyala Tereza asomesa kutambula kuno okukyusa omulimu ye yakulaba atya kubanga avudde bweyogerere aze okusomesa entebe kati ate entebe muvuddeyo oli mu Kampala bakuwadde obugoloobi kati olwo tuvudde entebe somehow twakitegeka nafuna ennyumba ebugoloobi ne tulindako omwezi nga gumu tujingidde gundi tufunye ebisumuluzo taddeko amasannyalaze taddewo abantu kati nenninda ettaamu ye neggwako eri entebe ng'asomesa ettaamu bwe yaggwako ne tumuvinga e Kampala. Wano mu headquarters wano ku mulimu gwo ogwokubiri ng'ovudde mu Ministry of Finance wamalawo emyaka emeka? 74 ne ntandika okukola nga senior assistant secretary with promotion, of course yali promotion. 75 ne bampa promotion endala nefuka principal assistant secretary. Era kirabika nali nkola bulungi ndowooza ne bampa senior assistant secretary, principal assistant secretary lower super scale olwo ngenze mu 1375 nga bagiyita lower super scale. Ate no bannange benaleka mu finance bakyali mu 1000 mu 7 kaakati bina mabanja ga mmotoka nga sikyagamanyi nga sente ndi comfortable. Watuuka mu musaala ogwo headquarters oba ennyumba eno gye baali bakuwadde ey'okusulamu ebugoloobi n'ogisigalamu? Ennyumba yali ya senior staff era nga ne ba PS basula mu ezo neze ngituuseemu nga ndi senior assistant secretary ate nga ndagawa wali olina kusigalamu. Developments ki ze wakozesa okugamba ezaava mu ssente ezo kuba kati tuwulidde nnyingi? Kaakati tuli mu 75 Amin yagobye abayindi mu 71 ebintu tebyatandikirawo kuba bizibu ne 74 ebintu bitandise okukaluba. 1975 olwo ebintu bitandise okukaluba. Mwami Sekono bw'agamba ngenda kusooka nkuwummuzeemu ng'omulabi wa Bukedde TV1 bwe nkomawo tugenda kumanya bikaluba bitya. Tovaawo.